Era nkwebaza okuba nti weekumidde ku Terefayina yaffe buli wakuna essaawa zibeera mukaaga. Tuba ni Dr. Francis Nambuuze Baale nitwogera ku nsonga z'ettaka abantu abali eyo. Ekyamazima bwe ngenze ntuukirira abantu abasinga obungi kati abafunyemu ku ssente abakatandika okuzifuna n'abatazirina naye ng'oba oli awo balina ebiruubirirwa bangi boogera ku kintu ttaka era balyetaaga era bangi bongedde okwegumya era bw'ayimiraga manze ndabira wano naye nnyinayo ebyapa byange nyinayo ploti yange nabwe kityo olina okutunula mu layini eyo okulaba nti naawe okakasa nti olinawo otudde nti oba olina kyofunyeemu olina kyolaga obaawo ku ngeri y'ebyapa oba n'okubaawo ddala nga akasente okajja mu ttaka oyinza okubeera ow'amaanyi okusinga obaawo ku bantu abalala. Dr. Francis Nambuuze Baale azze era njagala sooka tubuuzeeko butereevu tugende ku nsonga waliwo ebibuuzo bingi abyenjagala okumubuuza naye nga bikulu byenjagala ddemu olwaleero gwe bigenda kuyamba tova ku Terefayina eyaffe. Dokita nsanyusa okukulaba. Nsanyusa okubeerawo. Weewaawo. Alaba Terefayina oli otya eyo gy'oli omwaka omupya omusana munkuba musana munkuba oliyanga omusana gwaka ku weather ne gwaka ne mu nsawo wonna gwe musana. Yes, naye tusaba nti tujja guyitamu nga bwe tuyise emyaka emirala egyali even worse egyali mu covid guno tusaba nti era tusuubira tujja guyitamu. Weewaawo. Dr. Francis Nambuuze twali tutandika omwaka twagamba nti abantu bafokasinga ennyo okukola group sales ez'enjawulo naye bwe watugamba tutandika omwaka naye tubeereyo nga tuli focused bulungi ne tuyogera ku saving group noyogera ku nteekateeka omuntu yayinza okusondamu empolampola akasente ke n'akafuna waliwo yaŋŋamba naye mukiibika nkubuulira amazima nga ŋŋenda nteeba sente zange olwamala okuziteeba ng'omusajja ajja wano omukwano gwange ŋŋamba waliwo ettaka kuba yakimanya nti ndi mu kusonda n'antwala byonna nga birabika ng'ebituufu gye nakomekkereza nga nguze empewo ne ku ssawa ya leero abantu abatuguza tetusobola kuba tureesinga ne ngamba Nambuuze wajja olwaleero njagala tutunuulire kasente kange nkafunye mu mbeera gye nkafunyemu oba nnyango oba si nnyango bwe ntuuka okugula nkole ntya waliwo by'oyinza ogamba nti bw'olaba kino sibamu kitu kya red flag red flags oba n'ogamba nti kyewekengedde lindako. So biki ebyo ebikulu omuntu byalina okuba nga yeegendereza nnyo nga tannabagenda maaso kugula ttaka. Kati mwemu kibi nga sinaddamu mukwano gw'oyo musaasira olw'ekyo ekyamutuukako naye ate era njagala tuddeyo twegikanye ng'omwaka gukyatandika mbuulire ali eyo nti kisoboka okufuuka landlord kisoboka okufuuka landlady naawe nga gy'oli olina ettaka nga liri mannya go oba ng'olina ekibanja oba olina ploti kyonna mu kkowa eryo ng'okirina mannya go. Yes, twayogera ku mbeera ey'okuba nga tukuŋŋaanya ssente ne tugula ettaka naye naawe ali eyo osobola okunoonya banno mu kitundu gye muli ne mwekolamu omulimu. Just this week ku Lwokubiri nina abantu bakukkanisa basabira wamu banne bakuŋŋaanyiza miliyoni 600. Nkubuulire mpulira n'olutiko nga kanisa nga nti tusabira wagundi oba ffe tuli ba Catholic parish eya wano nyina bannange abawano ku St. Charles Lwanga Egaba. Yes, nange mbalina nina n'ab'Eggayaaza nina omwami Saba Kristu w'Eggayaaza mwami Mayanja Lawrence ate era nga ye headmaster wa Kingston High School. Yes, Saba Kristu nabo beekuŋŋaanyaamu ne bakola ki ne bakola omulimu. Munnange togamba nti no kanoonye emikwano egyatuuka edda. Don't look for successful people. Abantu ababulijjo abalina vision ng'eyiyo bawuza olukaaga abantu bwe muyaayaana okubeera nga mwekulaakulanya abalina ennyonta y'emu mwekuŋŋaanye munoonye abakugu. Lwaki nsoose n'ekyo kubanga era nabo bajja tuuka ku mbeera ey'okuba nga banoonya ettaka tibonatuuka ku mbeera eyo then ba professionals bwe bajja bakola ki okubayamba nga banoonya ettaka balema okubbibwa. Kati mwe nga muli eyo mulina ekiruubirirwa kyekimu mulina ennyonta ey'okuba nga mufuuka bannannyini ttaka musobolera ddala okwegatta mu nfuna yammwe whether nga nnyingi whether nga ntono naye awo we muli we mujja okutandikira mubeere nga musobola okwekulaakulanya musobola okwejja ku sseeryo lye mumanyi lye mwemanyiddeko mubeere nga mukola ki mwekulaakulanya. Mwemu kibi nina era nga nzija wano ku Terefayina nga nyingira awo nina omukyala gwe nsisinkanye ng'amazima amatuufu nze namumanyira mu bya sports
okitegedde naye omanyi kyantegeezezza aŋŋambye maama yaŋŋamba mwana wange ng'oyagala okugaggawala ttaka sikulimba n'obukuŋŋaanyeyo aŋŋambye kuŋŋaanya byonna naye teeka wano okitegedde kubanga mpise kunanga Nambooze ogenda ku kyo ne mga ngenda ku kyo nanga munnange ensonga eyo nnungi ey'ettaka ne mubuulye tulinawo ne sikimu yaffe ey'okwaga nti nze maama yaŋŋamba awo nti omuntu anagaggawala ttaka so mukwano gwange aliyo tolinda kunoonya kweteeka ku kibiina ky'abamukiibi ojja kwesanga bamukiibi amazima bo bani banga levo ya waggulu nnyo banga levo ya wansi nnyo ku yiyo noonya abantu abalina ekiruubirirwa ng'ekikyo mwekuŋŋaanye eyo gy'obeera okitegedde gy'okolera gy'owangaalira ojja kwesanga nga mwekozeemu omulimu naawe amazima mutule mugaye yeffe abaali luli kati tuzifunye sente tuzirina twagala okugula naye tetwagala kugula mpewo temwagala kugula mpewo kyetuyita eya oli okukolamu kati mwabali eyo tujja kukola ekisookera ddala kyetuyita due diligence bwewuli akagambo due diligence genda maaso omanye nti buli nsonga yonna ekwata ku ttaka eryo ogyekenneenya bulungi buli kimu okwekenneenya due diligence ojja kwesanga nti okwekenneenya okugula ettaka tekujja kusigala mu bamanyi bokka nti professionals nedda mwayi mukiibi ng'onaagula ettaka buli muntu akuwa information eri necessary ejja kugasa yes nja tandika ne ba professionals nja tandika tojja kwetaaga one ng'ogenda okugula ettaka you need a valuer oba kati osobola okugamba nti nja kwetaaga valuer depending oba okusinziira ku estate bweyenkana kati mwayi mukiibi oyinza okwesanga amazima estate nnene oba nga ssente z'ogenda okuteekamu nga kawumbi oba buwumbi bubiri ng'amazima bw'onookozesa zino method zaffe eza bulijjo kwawolo method eza bulijjo nti ntegeera ntya value ya wano nja kubuuza chairman bwe mba mutunda mu bbeeyi ki chairman ajja kuwa gundi yabadde atunda yatunze $1,000,000 gundi n'atunda omwenda n'atunda 12 amazima value ojja kuba omaze okukola ki okugimanya nti wano ojja kumaze okugeraageranya kye tuyita comparison ng'otunuulidde ku ebyo bwe bikola ki bwe bibadde bigenda mu maaso mu kitundu naye ate bwe woneesanga nga value eyinza okubeera nga kuliko ebintu ebirala kwojja kwesanga oli abadde atunda ploti nkalu nga gwe ploti eyiyo gy'oyagala okutunda oba okugula eriko ennyumba oyinza okwesanga erina view ey'enjawulo eri ku maybe ku mugga River Nile oyinza okwesanga eri ku nnyanja erina lake view obanga eri ku main nga tefaanagana ne zino ploti ndala zibadde mu kitundu kyekimu nengamu ekyenjawulo erinamu ekyenjawulo nga n'ebbeeyi ya njawulo ojja kwetaaga omukugu gwe tuyita valuer yajja okubalirira emiwendo egigulwa oba egitundibwako yes era akuwe engeraageranya akutegeeze nti amazima mu kitundu kino all factors remaining constant beeyi eno factors ki tigwe olina obwagazi bwa ssente sipiidi mpitirivu nti wadde ssente ozaagala leero naye ebbeeyi entuufu yerwa yeeno waliyo n'oli ajja okutunda katusanga abantu for example ebintu ebisikire ojja kwesanga ebbeeyi yandiba yanjawulo kwoli yakiteekamu ssente kuba yajja kibalirira kisobokera ddala okubeera ng'omuwendo gwa $4,000,000 naye ng'atunda 2 kituufu the price and the value byanjawulo ebbeeyi n'omuwendo byanjawulo ebbeeyi is the price then omuwendo is the value nti omuntu atunda ssente mmeka so kyetwogerako value akyajja okukola yajja kuwa omuwendo kati awo ku muwendo gwe ojja okudetamininga nti value gyenja okutunda ejja kubeera eno oba eno so obutakuseera oba obutakubba naawe obutaseerebwa okumanya omuwendo omutuufu weetaaga valuer those are professionals then 2 ojja kwetaaga a land surveyor omupunta Nambooze nakunyonyola ekigambo omupunta gye kyava nja kikunyonyola omupunta ojja kumwetaaga kuba omupunta ajja kupima ettaka eryo akukakase nti amazima akuguza ziri yiika 2 yagambye eka 3 naye ziri 2 kituufu oba ziri 4 kuba nakyo kisoboka yagambye 4 naye ziri 3 nina friend of mine client yali agula ettaka ng'oli amugamba amazima waliwo yiika mmeka zaka ziriwo nga 2 ng'amazima yiika ziriwo 2 nga kye kituufu naye nga ploti eno eriko reserve y'omugga kuba jjukira according to the law tulina okulekayo mita 10 ezeeri si fuuti
mita 10 mita 10 ng'ova ku mugga. Kati jjukira naye buli wampimira paka omugga bwe gukola ki ku mazzi kwennyini, n'oluguudo kisoboka, n'ennyanja kisoboka, n'amasannyalaze kisoboka, ng'oli bw'aba akupimira byonna abitwaliramu. Naye tugenda okupima mugamu ne bwe tujjako reserve wasigala yiika emu ne decimal 61 oba 1.5 ne mugamba kino eno munegotiatinge akitegeere okitegeere naye akitegeere kubanga nja kutuusa okukolera ekyapa omanje ekyapa kya yiika mmeka ng'ate wali wa gavumenti ejja kusobola kukolebwa kyapa kati surveyor ajja kukugirayo ebyo byonna ng'ogula ettaka kati ogenda okusasula ssente zo ng'okimanyi nti amazima kyensasulire kijja okujjira ku kyapa kyekino then era surveyor ajja kuba asobola okutuuliza ku maapu eziri mu land office akakasiza yes encumbrances eziriyo ekkubo amasannyalaze ennyanja then olakubuulire nti osanga kuliko omuntu alinako interest omulala ku ttaka eri caveat n'ebirala caveat mukiibi ng'ogenze bugenzi ku ttaka n'oliraba tosobola kubitegeera ebyo ne bw'oba obitegeera oyinza obutabiraba paka ng'ofunye kubanga olaba ne boundary y'ettaka oba oluwenda lw'ettaka telulabisa maaso engeri gye bayisawo n'ebigere sawa katukoma wano era ku ttaka lyerimu twasanze ng'oli yasimba ekikondo tugenda pima tulaba ekikondo kino tulaba ng'ekiyingidde ki mu ttaka ly'oyagala okugula so kati gwagula ogula okimanyi tyabwe nagula bwe nasanga wenkana bwe wati bwenjo kitwala oba si kyo nze nagula kyapa munjerulire ekyapa gye kiyita gye njagala okukola ki okutwala awo ojja kwesanga ssente z'otaddemu ojja kuba osobola okukakasa nti either nfunyeemu oba nfiiriddwa n'ebiwandiiko byennyini bye bakuwadde okukakasa nti awo we muli we bigamba yes nkuwa scenario abagula ettaka nga lyenkanankana kugeza nga mu estate yes oneetegeera otya nti eno ploti 1 ddala yeeno bakusanga osimye omusingi mu ploti 7 olw'okuba gojjalaba zonna ziri 5 ku 10 zonna ziri ku kkubo zonna neibeere oludda n'oludda 5 ku 10 gwe ng'omuntu oyinza obutasobola kukola ki naye surveyor yagenda okuyamba ajja kikuyambako akikutegeeza ekyo surveyor yes tumufunye then mu transaction ey'ettaka ojja kwetaaga lawyer munnamateeka okukola endagaano n'obuwaayiro obw'enjawulo webale kubanga tufuna omuntu n'agamba nze nagula ettaka ku administrator yes wadde ne surveyor asobola kikuyambako ekyo naye elawyer ajja kusobola okutaputira oba naawe okuteeramu obuwaayiro gwe bwewandiyagadde mu ndagaano yammwe kyokugulangula sinnamalayo ssente naye nzikiriza okuzimba mu ndagaano kibeeremu nti bwe naaba mmazeeyo ssente nkozeseewo oba muweeyo ebbanga ekyapa akinkwase alokampe forms tazimpadde yangambye wiiki ejja tazireese kati awo lawyer ajja kusobola okutaputira then era nga bwe twayogera luli tulina ba lawyers abalina speciality ez'enjawulo yes olinga wa nagamba waliyo lawyer ye nga ajja kukolera nga bona omutwalira ebintu ebyabafu twabiyita tutya succession legacy ebya legacy ajja kuba ajja kwanguyira nakubulira Council Malik Bulondo omanyi bulungi Council Bulondo ali awo no Cold Kampala opposite n'omuzikiti ofisi eweeri naye Council Malik bwa ajja kuba asobola okuyambako then osange Council omulala okitegedde yabeere nga ajja kubulira mu ndagaano kino kyandibadde kikola then n'ensonga lwaki tukubuulira ogende mba professionals bano gwe ng'omuntu mwayi mukibe ojja kukola transaction yeegi kitegeeza buli history gw'onoomanya ajja kuba akwataganako eyo transaction ki naye bw'onoosanga surveyor apimye ku ttaka ery'enjawulo afunye ebizibu eby'enjawulo scenario eno yandiza omuzigo kituufu nnyo then lawyer naye ajja kubuulira kino bwe nalaba ekyoli teyakola bw'ati awo ojja kuba osobola okufuna okutangaazibwa okusinga ku ggwe kyokola ki kyomanyi era mba professionals awo nga benkugambye twetaaga valuer you'll need a surveyor you'll need a lawyer yes then abantu abalaba ojja okwetaaga ng'ogula ettaka buli muntu gw'osanga ajja okuwa amawulire ku ttaka eryo abantu bano aba bulijjo yesebo mwana muto abadde ayitawo ng'ava ku luzzi kituufu mukyala abadde kumpi ng'ali mu lumonde webale yajja okubuulira awo we muli abaasooka okujja wano babatwala na miggo nti awo we mulaba awo jjo baakoleddewo endagaano kubanga olaba
abantu ababeera ku ttaka oba abeetooloola ettaka bamanya ggwe by'otamanya atabeerayo. Nannyiniwo baamusiba. Yes, oyinza obutakitwala nti kye bambuulidde kyankomeredde naye kikuyambako okufoominga decision. Okwefumitiriza. Okusalawo. Okitegedde. Teberezaamu nga mugenze ku site. Mwe muli mu kwogera mugenda okola buli omu alingiza. Mu mbeera engeri eri suspicious. Bali eri bali wala. Bali teri avaayo bagamba nti bannaye kino bwe kiti. Mulaba balingiza bwe mutunulayo nga bajjayo emitwe. Obwongo bwo bukubire. Bugambe naye abantu abo. Naye abantu bano lwaki balingiza bwe bazzaayo emitwe wandibanga waliwo ekitali kituufu. Ekitali kituufu. Kitegeeza bw'ogenda okugula ettaka buli gw'osanga mwebuuzeeko. Oba singa oba okomyewo wano mumaze ne bano boli nabo abantu baloga nti waliwo omukyala abagira wali lumonda aliwa nti omukyala abeera ali wansi muga maama tobadde ejjo ku ttaka. Ngaga gw'ogula oba gw'otunda. Tanti nze ngula. Nti ettaka lyawo lyolaba liriko enkaayana z'otakola ki? Enkaayana z'otomanyi. So gwe agula ettaka. Yes, ojja ku involving aba professionals. Naye ne bana abantu ababeera awo bamanyi ebintu ebyedde ebikadde ku ttaka eryo n'ebipya ebiri recent. N'ebiriko kati era bajja kubuulira nti wano bakaayana nagenda okupima ettaka. Era baneiba bwe bantegeeza ne bagamba bannange ono neiba bakaleeta basaveya nga bana. Gwe n'obisobola? Gwe n'obisobola. Naye nga buli omuntu mulaga nti ejjinja liyita wano. Buli muntu amulaze amazima ekituufu kyandibanga kyekyo nga era tugenda ozuula nga amayinja weegali nga abantu amayinja baagalaba. So kati ebikuyambako foominga ki? Okola okusalawo gwe ng'ali eyo oleme okubbibwa. Then n'ekirala kibeera kirungi nnyo mwayi mu kiibi gula ettaka from someone who has something to lose. Inti kati kusaawa eno njagala neekozeseko ng'ekyokulabirako. Sisobola kubeera mu transaction ya ttakafu. Kituufu. Nina okweraliikirira nti bweba nangwamu nti nze nabadde mu kutunda kino. Kitegeeza ali eyagula yandibadde mugezi nnyo kunoonya. N'omuyamba. Kubanga gwe oyina kyojja okufiirwa. Okitegedde kyova olaba omuntu ajja kunoonya abantu ng'agamba gundi ye yamumpa. Yankolerako omulimu. Waliwo yambuuza nti naye nambuuza ali kwala ali. Okitegedde? Ne mugamba yinaga tutte ekigambo kyo. Weebale nnyo. Kati mwayi mukibi kankubuulire nga tonna bakukola ekyo. Nina omwami. Omwami yampa okukola ebintu bye amazima biruddeyo. Byawedde fortunately this week. Naye omwami oli yanneesiga nti ne bwe nakolanga emirimu ng'ampa n'abalala ng'ekye tekinnaggwa. Kize kansala w'ekitundu ayina ekyokufiirwa. Okitegedde nange ngagamba nkuwa bano abalala kuba nkimanyi naawe tojja olina kyojja okufiirwa singa omulimu gwange teguwedde. Era kyekyo ekyampuushinga okubeera nti omulimu gw'omwami gukola ki? Bantu bali 3 4 5 babbuloka n'abalala bw'obeetegereza ng'oli mu kukolagana nabo soka weebuuze. Ono afiirwa kisinga banziba. Okitegedde oyinza okwesanga amazima omuntu alina kyajja kufiirwa. Gomanyi bimukwatako tebijja mukwatako naye ono ojaha gundi alina wali edduuka bwe naagendayo ne mwogerera obubi bakasitoma jja bakola ki? Oyagamba nti oyo bamusibye wano buli kaseera lwa ttaka eryo. That's it. Era yitafaayo ne wamuzaayo. Buy from someone who has something to lose. Omuntu nga either alina erinnya ng'ajjaga amazima banampulira batya nti nze gundi nze ndi mu transaction eyaki. Nnyina mukwano gwange yali aguza muntu tamuti yali bweru n'akuba essimu n'anfuna n'angamba nti njagala kufuna ttaka ne mulagirira wagenda okugula ettaka. Kakati bw'asindikayo omuntu we owa wano ajja alabe omuntu we n'amugamba nti ettaka lye batugambye liriko obuzibu. Bw'amutegeeza nti kuliko obuzibu nebadamu ne bankubira ttaka lyotegedde liriko obuzibu nga teririko obuzibu naye nja kubuuza oyo gwe nabalagiriddeko ambuulire gwe nga ngenda mubuuza ngamba nti nedda oli bwe yazze okulaba ettaka ne mugamba nti nayogera ssente bwe ziti kati ye n'agamba nti nnyina okumwongereramu ezize $3 million. Kati ava njogerera. Era bwe sizimwongeramu
era ne mugamba nti nze sijja kukisobola nagamba nedda nze oli ngenda mugamba tugenda gula ttaka dani atugule liryo kati naddayo n'agamba oli nti naye wenafunye wa milioni 18 kitegeeza ku 15 z'olina twongeramu milioni 3 kati nakumuna agamba ono nze bagenda kumpa milioni 18 naye nkuwa 15 ngule kugula namugamba naye ate gwe wannyonoonye kituufu nti ngula ttaka kyamu ebiseera ebisinga obungi nti era kyakola olina mugamba nti emilioni 15 ze wampa kanzikuddize kwa wannyonoonye kanzimuddize sente ze asobole okunoonya ewala wagenda okugula that is someone who has something to lose akamanzi kansigaze kankwate milioni ze 15 nzikuddize kituufu nsigaze obwesimbu n'ekitiibwa kyange kituufu nnyo kati gwali yagula ettaka noonya abantu bwe batyo ali willing okuddiza ne sente omuntu ali willing n'okuddiza sente omuntu ali willing obutafiirwa kitiibwa kye weewaawo tetugamba nti ate mutawanya abantu nzange muzinziriza olw'okuba olina ebigambo naye omuntu ayinza okutuuka ku level eyo egamba wakiri nkuddiza sente nensigaza erinnya lyange nensigaza n'emirembe kituufu so kati byebyo ng'ogula ettaka then nga tuli awo nga tugula ettaka of course wabadde akaka social media nti nga waliyo omuntu omutamiivu ku kyalo bali abana boogedde ku safiya goyogeddeko bayogedde ku looya boogedde ku valiwa ne bagamba niyo omutamiivu ku kyalo tekyabadde nti essentially nti omutamiivu naye kitegeeza buli muntu yenna asobola kuwa information ekwata ku ttaka mukulu kikulu oba mwana muto gwosanza okitegedde ennyumba yalina janankumbi naye nga weeri waliwo engeri akasikosiko mwaka gwali gwa 2010 tunoonya nnyumba enyina omuvuka akola films ayafuna wantu wagenda kutrainingira baana kati obwana bwali buva ku luzzi najja nankumbi awo eno wansi wokusteera nga kana kabagamba enyumba munagisobola nti kiki nti ekireebaamu amataala gekuma bwe gajjako naye nga ennyumba weeri amazima gali nti oli abagaa bagenda ku renovatinga naye nga kyamazima eri mu kasikosiko tewalina makubo gayingirayo twayingira n'omusajja emisana ng'ennyumba eri bwetyo aga nti ennyumba erimu ebintu ebikuma amataala ekiro kakati omwana yajja okubuulira kati ekyo oyinza obutakibuusa maaso era buli akubuulira yesu wadde kakwanzi kati nga surveyor anyinza obutakigamba naye ng'abantu ababeerawo bajja kubuulira ebintu bagaye nti wano bakaayana wano babeera buli kaseera the site erina issues n'obeera nga naawe osobola okukola decision eyiyo kati kankubulira akalala nze katuwumbawumba nze nkozesa omuzungu kyayita intuition omutima gwange omusajja ono simutegedde bulungi katonda ndi mukkiriza era nzikiriza nti katonda yatutonda ng'alina ekyenjawulo buli omu kyamuteekamu nti bw'ofuna feeling eyo nti amazima wano nedda nze nkubuulidde yesu wadde professional kiki ngamba nti omanyi waliwo wali sasula sente magana sente tuzirina wano mu kisaawo wano tuzikuweera eyo mu nsiko gye tugenda okugula olina agamba nti nedda bwe zitabeera mu banka sijja kukola era baba bavaayo ate amasimu tanako okuvuga tetugize n'okwekengera bw'oba ogula ettaka beera nga buli kimu okikozesa ku mubiri gwo kozesa amaaso kozesa okutu kozesa omubiri obeere nga osobola okusoma embeera ojja kukolawo okusalaweewaawo tuyanza nnyo tuyanzeege Dr. Florence Gambuuze Bale atugenda mawulire gyotobadde omwana Sandra Malaba amaze okweteekateeka sigala ku Terefayina yaffe aye Katonda kuuma maaso moogi